Bwana mukulu w'ekigo kya St. Joseph's Mpigi, Reverend Father Deogracius Katerega Chibi, ono asabye abantu okukomya okwekubagiza. Kale nga kino kiyinza n'okubaviirako ate okutandika okuloga. Abyogeredde ku ssomero lya Seeta High Green Campus mu disitulikiti y'e Mukono, bw'abadde asabira abayizi abasiniya ey'okuna bagenda okutuula ebibuuzo. Ku ssomero lya Seeta High Green Campus abazadde beegasse ku basomesa bakulembeddwa omukulu waalyo Amazaalibwa okusabira abayizi abasiniya ey'okuna abagenda okutuula ebigezo by'omwaka guno. Emisa ekulembeddwa bwana mukulu w'ekigo kya St. Joseph's Mpigi, Reverend Father Deogracius Katerega Kibi, ng'ayambibwako Reverend Father Peter Ntege, akulira ebyeddiini y'Obukatuliki ku masomero ga Seeta. Father Kibi wabudde abazadde okutwala abayizi masomero agatangaaza ebiseera byabwe by'omu maaso, kiyambe n'abazadde obutejjusa. Ndi wano ku Seeta High Green Campus. Nsooka okwebaza abazadde mwenna abazaala ne muweerera, abazadde obuzaazi ng'abaana bamaasanga ensigo z'akazoole. Mwebale eggadi naye temugenda ku mazambiro. Abaana abawala bazanyidde mu myaka, embuto muzifuna muzikuulamu. Wena osanga alinga alina PhD mu kukuulamu embuto. Olufuna lwakuna olwokubira olujja luba lwafudde mudda. Yennyamidde olw'abantu abakyalemeddemu omuze gw'okwekubagiza, guno kuviiriddeko bangi okugenda mu mikolo eby'okukemebwa. Buli muntu ataweeredde baana nga muzadde buzaazi, mweteeka okukaddiwa obubi, okuloga abantu n'okubeera mu bulamu obwekubagiza. Okwekubagiza ye sitepu esembayo ng'onaayiga obulogo. Asabye abazadde mu kaseera kano okusabira abaana baabwe buli lunaku n'akutya n'abayizi okwekkirizaamu. Obutiitiizi bubi nnyo. Obutiitiizi bw'ebisesa abantu okutagawana okugenda mu maaso, bw'ebisesa okwewola. Mu mise n'abayizi batonya ebirabo. Amazaalibwa akulira essomero lya Seeta High Green Campus ayogedde engeri gye bategeseemu abayizi wakati mu kutawaanyizibwa ekirwadde kya COVID-19 era nga badde balina okubawonga eri Katonda okwerola emikisa gyabwe egy'okuyitira waggulu mu bigezo. Abaana baali mu ggalo bamaze emyaka 5 mu secondary school naye nga sayiko yonna yali badde ya myaka 4 nga buli mumu bwakimanyi. So eno kiraasi eri kiraasi ya byafaayo. So yensonga lwaki tubawaayo mu maaso ga Katonda. Twebaza Katonda nti babadde balamu bonna. With the teacher, Mr. We stand here with the class teachers. Maria Nantombwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukede TV.